Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalo andaba ku TV eno tukusaako obubaka buno obuva mu Yokaana 15:14. Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti muli mikwano gyange bwe mukola ebyo bye mbalagira. Engeri gye tugenda okubeera mu mikwano gya Yesu nga tukola ebyo Yesu byayagala byatulagira. Bw'atugamba nti tukole bwe tuti nga tukola. Buli bwe tukola tuba n'obukakafu nti tujja kusobola okusikira obulamu obutaggwaawo, kubanga ebisumulizo eby'eggulu yabiina n'ebyemagombe yabiina yagenda otujja mu ntaana. Kale olw'ensonga eyo abaagalwa tufube okulaba ng'obulamu bwaffe tubuwaayo gy'ali, y'engeri gye tujja okubeeramu abawanguzi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Program ensulo ey'enkya. Muganda wange gwandaba enkyene ya leero nga kirungi. Ffe baani Mukama bawadde omukisa okulabika nate mu program eno ensulo ey'enkya nga tugabana ebigambo bya Katonda ebirungi ebigenda otuwanguza okuyita mu nnaku lwa leero. Ekijja tugenda okulya tambulireko ng'obulamu bwaffe obw'omwoyo bujjuziddwa musera. Nsanyusa okulaba ate nenkwebaza okubeera omunyiikivu okulaba programu eno ensulo ey'enkya. Bwe tugabanira emikisa gya Katonda, Mukama waffe yeebazibwe. Kkiriza nno omulabi wange omulungi, tusabe olwo tugende mu maaso n'okuyiga. Katusabe. Weebale Mukama, weebalire ddala kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu nga tuli mu programu eno ensulo ey'enkya. Tuyamba okwongera okukutegeera n'okunywererako ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Enkyene ya leero tugenda kuyiga ku kyokuyiga kye tuwadde omutwe nga gugamba nti bannanfuusi. Bannanfuusi. Ekigambo munnanfuusi kitiisa. Naye ate nandyagadde nti gw'ogenda okuvaawo leero okutambula okukola emirimu egy'enjawulo gy'ogenda okukola ng'okiggyemu ebyokuyiga bingi. Mu Bayibuli mu kitabo kya Matayo essula eya 23 olunyiriri olwa 25 Bayibuli egamba bw'eti: ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi, kubanga munaaza kungulu ku kikompe n'ekibya, naye munda mujjudde obunyazi n'obuteegendereza. Munda mujjudde obunyazi n'obuteegendereza. Kungulu onaabyonyirira, naye munda nga mutawaana mwereere. Gwe nange tuyinza okubeera bannanfuusi. Omuwandiisi w'akasisimuka agamba nti abantu batono abaagala okulabika mu bantu nga bali sambala sambala. Nange mwana wange bwe nakedde nagambye nalabika ntya ku mpewo, banandaba batya nga ndi sambala sambala. Oyambalako bulungi n'osiba ettaayi, essuuti n'ogiteekamu, obe ng'olabika bulungi ng'oweesa Mukama ekitiibwa.
kya bulijjo abantu okwekolako ku ndabika yaabwe, abalala nga tebannabalaba, basanirira enviiri ne bagoola engoye zaabwe, newankubadde nga abantu abamu kino bakisukkiriza. Bakisukkiriza nti wabanga anaasanirira enviiri aye ne ziyitawo, bwe kuba kwambala ngoye ne ziyitawo. Lwe bagamba okusukkiriza, ekyo kitera nti ekiri negative, eyo kibi. Waliwo abamu abatafiirayo ddala ku ndabika yaabwe, nga bonna bannamasambala, nga bwagambye sambala, ayambadde ekisaati si kigolole, ekisaati kyakuba kikalu takubye kikalu, ayambadde ekikooti kigweri, ayambadde oluteeteeyi lutangaala, ayambadde akateeteeyi kamiimo kamukutte kalinga akagenda okwabika, ayambadde empale yagigula nga mpya naye ate ng'erimu ebitulituli era ye ng'agiyita factory damage, kati atambula ebitundu ebirala biri bwereere. Ayambadde ebitundu bye ebyekyama bitambulira bwereere, ye ng'akugamba nti ogwo gwe mulembe. Kati abantu abo baba tebafuddeeyo, baba beesanze bwesanze nga bambadde n'amasambala. Aga nti weewaawo waliwo akabi akali mu muntu okulabika obulungi kungulu n'atalabika bulungi munda mu ngeri y'emu. Nti oli ayinza okwambala ng'ayambadde kungulu era ng'asibye ettaayi nganze bw'ati, naye ng'essaati gy'ayambadde mu mugongo yayulika teriimu lugoye. Oli ng'ayambadde kooti nti ayambadde suuti, naye ng'essuuti wano mu kifuba webanga erabise bulungi, anaagenda okwanika omukono bweti ng'eyabise. Nti oli ayinza okwambala kungulu ng'olaba kuliko engatto naye ate mu sitookisi munda nga zaabise. Eyo nno ennyambala y'ensi. Nga nkyali muto nalaba akabenje, omukyala bali bamuvuga kagaali ng'ava mu kyalo mwe yabeeranga agenda mu kibuga awaali embaga. Naye omukyalo ono olugoye lwe olwa gomesi yali talusibye bulungi oddukwatako, ne lugenda nga lwesika ne luyingira mu fuluweero. Fuluweero ababeera mu byalo bamanyi obugaali bubeera ne fuluweero. Olugoye bwe lwezinga mu fuluweero, olugoye ne lugenda lwezingirira, omukyala olugoye ne lumusika ng'eggaali yeetooloola, n'agenda ava aguluka gaali n'agwa bweddu. Naye ekyekanga ekyatuuka ku mukyalo ono kyali nti munda mu kifo ky'okuba nga yali yeesibye ekikubiro, nga yeesibye abakyala ekikooyi kye beesiba, yali asibyemu ekkutiya, ekkutiya gye tugamba eya sayiso, gye yali atadde munda ng'ekikooyi. Kati omukyala n'atandika okulwana, naye ate ng'olugoye lwezinze dda mu kagaali, agudde wansi alumwa, ensi etandise okujja okukuŋŋaana. Bambi nga mukazi wattu yeesibye ekikooyi, nga kusaalira kwali kw'amaanyi nnyo. Kungulu nga yali alabika bulungi, enviiri ekiseera ekyo baazookyanga n'ekisanirizo ekyayo kyanga enviiri ne bateekamu ennazzi. Yali azookyeza ng'asiize n'eddaayi, n'amafuta ag'akawoowo nga nago ageekubye, naye ng'ate munda kkutiya. Kati kungulu oyinza okulabika obulungi, ng'olabika bulungi nnyo, naye nga munda omwo tosaanidde. Eyo nno yennyambala ey'okungulu eyogerwako. Naye nkyene eya leero tugenda okutunuulira ennyambala ey'obunnanfuusi, nga teri ku ngoye bugoye zokka, naye ng'ekwata ku mbeera yaffe ey'omwoyo. Yesu yanenya obunnafuusi bw'Abakristaayo. Yabagamba nti ziribasanga mmwe abawandiisi n'Abafalisaayo bannanfuusi, kubanga mufaanana amalaalo agasiigibwa okutukula, agalabika kungulu nga gawoomye, naye munda mujjudde amagumba g'abafu n'empitambi yonna. Bwe mutyo nammwe kungulu mulabika mu bantu nga muli batuukirivu, naye munda mujjudde obunnanfuusi n'obujeemu. Kituufu nno, eriyo ebijja by'oyitako nga byaka, n'ogamba bano nga baakola bannange ebijja byabwe, naye ate ekisoomooza nga toyinza kugamba nange bannange kanfune omukisa ogunyingiza ebijja ebyo, kuba tukimanyi munda mu bijja mubeeramu malaalo.
kakati Yesu ayogera ku bantu nga abageraageranya n'amalaalo agajjudde amagumba, ng'omuntu olabika kungulu owoomye onyumye, wandifaananye nga asaanidde, naye nga mu bulamu bwo oli malaalo, mu bulamu bwo oli magumba makalu, mu bulamu bwo wafa dda. Agambye agajjudde empitambi. Nga kyakusaalirwa ekyo muganda wange, bw'otegereza obulamu bwo obw'omwoyo bujjuddemu ki? Mulimu essuubi eddamu oba bujjudde bunnanfuusi? Otambula ng'owoomye, n'otambula ng'ogoomye, n'otambula ng'osaniridde akaviiri, n'otambula ng'okutta essimu, n'otambula ng'owuba omukono, abala ne beegomba, naye nga Katonda afala mu byekyama yeewuunya, nga zibasanze abafaanagana bwe batyo. Okwambala ebiwaani tekireetera abantu kusiruwala. Ekiwaani bakyogerako ti n'obeera ng'ali awo, leero bangi bagamba nti ng'okuba ekifaananyi, okuba kifaananyi, alabagamba nti ng'okuba fake, ndi nga toli mu riyo naye oli mu fake, oyambadde neeyisaayo erabika ng'ey'omu bantu, naye ng'oli musoswangule okukwata ekifo ekisooka. Kyakusaalirwa, kyamutawaana nnyo ekyo. Katonda affe atubeere, tuleme okuba nga tubalibwa ng'era tuyitibwa ng'amalaalo. Abafalisaayo Yesu be yali agamba baalabikanga nga bannaddiini era nga batukuvu, abo ababatunuuliranga kyokka nga munda bajjudde obulyake. Simanyi wa gy'osinziza, simanyi kitundu kiggwe ky'ozannya mu kusinza eyo gy'osinziza, naye eriyo okuba nga olabika ng'oli muyimbi ayimba eddoboozi, buli muntu neyeegomba okuwulira eddoboozi, naye nga munda mu ggwe ebikuvaamu ng'ogyeko eddoboozi kasasiro. Ng'oyimirira n'olasa enjiri, n'oyogera n'amawulire omuntu alina eddoboozi eryakawoowo, naye ng'eddoboozi eryo lijjudde bulyake, eddoboozi eryo nga lijjudde bubbi. Gwe leero omulungi andaba enkyene eya leero ku 3ABN, oyinza okuba nga ekisiraani kiggwiriddeko, omuntu nakkubira akasimu ng'akuyozaayoza, asooka nakkuyita linnya, owange gundi, nze eno nkubye, njagala okukutegeeza nti owangudde ssente. Obungi bwe buti. Abantu abo oluusi ababbi abafaanagana ng'abo bakubira abantu atamanyi bukodyo bwabwe, ayi ne bamugamba nti sooka oweereze ssente, bambi naye n'aweereza ssente, naye agenda okwetegereza nga babbi. Nti abalala bakwata ennyindo n'ayogera nga bannaffe aboogera Olungereza, olwo ng'amaze okukumatiza nti yafunyeyo omugagga abawadde ssente, kale omugagga oyo ayagala okwogera nammwe, naye mwetaaga musooke muteekeyo ensimbi, olwo nno mulyoke musobola okukutula ddiiru egenda okubaako essente empitirivu. Ne weesanga ng'atamanyi agudde mu kitimba ng'ekyo. Naye ate eriyo n'ababbi abakubbira ku mmeeza, najja ng'aleeta ekyapa ng'akimanyi ekyapa ekyo si kituufu, naye n'akulaga ng'alina obwetaavu bwetaaga ensimbi, era ng'ensimbi ezo senga ozimuwadde ajja kusingira ekyapa, naye ng'akimanyi nti ekyapa kikyamu, tekina bisaanyizo bikifuula kyapa. Obwo nno bwe bubbi obw'enkukunala obuliwo leero mu nsi. Omuntu ng'ajja, naye ng'ajja akimanyi munnanfuusi, atuukiriza engero bajjajjaffe ze baagera nti gw'owola otudde omubanja oyimiridde, so nga n'atamanya nti neeno gy'addukidde, gw'omukwatira kisa kumuyamba, naye ng'omutima gwe gujjudde obunnanfuusi.
abantu baneena ababi babangayo. Obulungi bw'omukristaayo buli nti okuyita mu Yesu teweetaaga kuddamu kukola nsobi eyo. Katonda atukakasa mu Yokaana ekisooka essula 1:9 nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twatula, gwe okwatula ekibi kyo olina okusooka okukimanya. Omanye nti mbadde nguza abantu nga mbaguza bintu biri expired byayitako naye ne mbikyusakyusa ennaku z'omwezi. Nti mbadde nguza abantu nga mbaguza amataka naye nga mbaguza mpewo. Nti mbadde nnimbalimba abantu mbajjeko ensimbi zaabwe okubanyaga. Abantu bangi olw'obwavu obungi obubeetoolodde oluusi baagala ebyobwereere. Oyina ajja n'akumatiza nti agaba basale naye atokuwa basale olina kusooka kuwaayo nsimbi. Olina abakuŋŋaanyaamu obulindo bw'esseeti ye n'agenda n'agaggawala ne musigala nga mukaaba twawa nga ne basale togifunye. Bannayuganda bangi baagala okugenda ebweru mu nsi ez'ebweru. Ensi yaabwe Uganda ebalemye okutambula okumalako naye agamba njala kugenda ebweru kunoonya kasente kubanga kasente k'ebweru kazitowa. N'alyoka ayiwa n'obulindo bw'ensimbi naye ng'amusuubiza okumutwala ebweru n'ebweru w'ekibuga kakibe Kampala tamututteeyo. Oli n'asigala ng'akaaba n'asigala ng'akukkuluma naye ng'eyamulyako obusente oluusi yatunda na kibanja yatunda na ttaka waali ayinaayina ate nga talina nsonyi. Bangi abaleetera bannaabwe ebyokugula n'amala neyekyusa n'amugaa nti ddiiru yayiise. Ebyo biveeko leeta sente endala tugobe ddiiru ndala. Ate naawe ebya ddiiru obimanyi ti ddiiru bweyiika tobanja. Eddoboozi eddungi lijja gy'oli enkyene eyaleero. Gwe ng'ofuluma okugenda okunoonya ensimbi. Gwe ng'ofuluma okugenda okukola. Weekube mu kifuba. Weekube mu ttooki. Olwosembeere ku bigere bya Yesu. Oyiringise ekizibu ekyo gwe ky'omanyi ky'obadde okola era ekivaamu okulumya abalala. Kubanga emikolo gy'ekifo ekitukuvu eky'omu ndagaano enkadde kyalaganga nti ekigendererwa kya Katonda kyali kyakuzzangayo muntu eri obulongoofu n'obutuukirivu. Kubanga ku lunaku olwo kwe banaabatangiriranga okubalongoosa, munaabanga balongoofu mu bibi byammwe byonna mu maaso ga Mukama. Nti mu kiseera kiri eri ekyokuwangayo ssaddaaka abantu bajjanga n'ebiwaayo eby'enjawulo bibayamba okubajjako ebibi byabwe. Nerengera Kristo bw'atufiira ku musaalaba ng'omusaayi gwe ogwayika ku musaalaba eggologoosa gwe gwokka ogunaazaawo ebibi byaffe. Gwe ng'ebbanja ly'oyina kwe kwatula n'akamwako n'oleka ebikolwa ebyo ebibi n'ogamba nti naagenda ewa Kristo ku musaayi gwe ogwayika ku musaalaba eggologoosa gusobole okunnaaza. Kristo bw'abeera mu mutima gw'omuntu aguteekamu obutukuvu. Obutukuvu bwa Kristo ne bujjula mu muntu oyo era n'obutuukirivu. Ebintu bibiri, obutukuvu ate era n'obutuukirivu. Nti ate nga byombi bitambulira wamu. Ng'enneeyisaayo, ng'ebikolwa byo, endowooza yo nga bitukuvu ate nga bituukirivu. Olwo n'ebyandibadde byanfuna byagala okuba ng'ofuna ng'obifuna mu makubo amatukuvu ate amatuukirivu. Kubanga toyinza kugamba nti nafunye ekintu kino kitukuvu naye mu makubo agatali matuukirivu. Toyinza kugamba nti by'ofunye obifunye mu bukulumpya, mu lugezigezi oba mu lukujjukujju.
niyo olina kubifuna mu butukuvu ate mu butuukirivu. Kristo bw'abeera mu mutima gw'omuntu aguteekamu obutukuvu bwe era n'obutuukirivu. Era n'obutuukirivu bulabibwa nga bugenda bweyongera mu bulamu bw'omuyigirizwa wa Yesu, nti bugenda bukula. Nti omuntu yali omunyakuzi ng'avudde mu kunyakula, omuntu yali omukulumpya ng'avudde mu bukulumpya, omuntu yali omulabbayi, omuntu gwe baatyanga. Gwandaba enkyene eya leero eri abantu nga babatya. Bw'asemberawo oli n'onyweza ky'okutte, bw'akuwa engalo kukubuuza n'otandika okubala engalo zo okakase nti zikyawera kubanga ayinza okumasuka nazo. Bw'ayingira mu nnyumba ne mumuwa entebe okutuula ne mutandika okumwetegereza okulaba nti amaaso ge n'engalo ze tebiina bye zikutteko. Simanyi ggwe ku kyalo gy'osula bakutunuulira batya? Mu kkubo mw'oyita bakwogerako ki? Abantu b'osanga bagambako ki? Mu ssinzizo abantu basiiwuse nga ne masinzizo bagendayo okunyaga. Simanyi gwe muganda wange ndaba enkyene eya leero, enneeyisaayo, embeera zo, enkolayo efaanaganya etya? Onyirira kungulu naye nga munda oli musege, oli munnanfuusi, weekyusakyusa. Ekikula kyo kiringa kapiso, erudde eno kalandala n'erudde eno kalandala. Bw'okuba omugongo abo b'obeera nabo abalala gy'ogenze kifaananyi ki kye balaba? Ekigambo ky'obunnanfuusi kiva mu lulimi Oluyonaani nga kitegeeza kazanyirizi. Amaanyi g'enjiri gasobozesa omwonoonyi yenna n'ayita mu kitundu ky'omukristaayo azannyirira. Ekisa kya Katonda kisobola okukukyusa n'ofuuka ensonga ey'amazima. Omwagalwa omulungi, mu biseera bino eno eby'oluvannyuma tolina kiseera wadde ebbanga kyokyalina ng'okyali mu kuzannyirira. Kituufu ng'ofuluma enkyene eya leero ng'oweereddwa omukisa okubeera mu puroguramu eno, ensulo ey'amazima, ensulo ey'enkya, ensulo ey'obulamu. Weegendereze obeere ng'oyimiridde nga toli munnanfuusi. Weegendereze obeere ng'osaanidde. Yatula n'akamwako nti bwe twatula ebibi byaffe ye w'amazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Kiri eri ggwe okufumiitiriza mu bulamu bwo ng'olowooza mu ebyo by'ozze ng'oyitamu. Wakati mu wiiki eno nga weetunuulira nti byenkola bino eno bya nsonga. Kristo singa abaddewo bino byeyandyagadde. Kristo yandisanyuse bino singa nsanze. Nsaba Mukama akubeere kwita mu lunaku lwa leero ng'ofulumya okukola emirimu egy'enjawulo, akusobozesa okwewala okukola ebyo ebitali bya nsonga, naye okola ebyo eby'ensonga ebinaakusobozesa okuwangula ensi eno ey'ekibi, era obeera omu ku abo amannya gaabwe agawandiikiddwa mu kitabo eky'obutuukirivu. Mukama akuwa omukisa. Nkusaba weewombeeke tuweeyo okusaba. Oli mulungi Katonda waffe, kubanga ate oyongedde okwogera gye tuli. Mu nsi eno ejjudde ekibi, ekibi kitusika ne tubeera bannanfuusi. Eno ng'olabika kirala n'eno olabika kirala. Kungulu ofaana kirala naye munda olowooza kirala. Kano tubeere otuwa amaanyi tutwatule ebibi byaffe ebyo tubiyiringisize gy'oli otulongoose. Olwo nno tutambule nga tusaanidde, tukule mu bukristaayo buneeno
n'abo banaatulaba twegombe era basikirizibwe okwegattako. Kale bw'olibanga okomyewo otuyozeyoza okuwangula ensi eno ey'ekibi, beera na buli ssekinnoomu afuluma okugenda okukola, kkiriza emikono gye giraba omukisa. Abanaafuluma okukola nga tebawulira bulungi bawe obulamu obulungi, abalina abalwadde obajjanjabe. Gw'ogulumizibwa weebwa ekitiibwa kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.